Tukitegeddeko nti omubaka Ssewanyana yaddusiddwa mu ddwaaliro ekkulu eri Mulago nga busaasaana olunaku lw'eggulo. Kaakano olwaleero Munnamateeka we Erias Lukwago yasoose okugenda mu ddwaaliro lino okulaba omubaka bw'ali. Asanze omulyango oguyingira mu waadi Ssewanyana gy'ajjanjabirwa nga guliko abasirikale b'ekkomera abagukuuma okubadde n'abadde mu ngoye eza bulijjo. Lukwago abadde agaaniddwa okuyingira okulaba ku Ssewanyana okutuusa lw'abakwanza ekiragiro kya kkooti kyokka era basoose kumwetoolooza. For his bail application, and we have to handle this matter right now. It is being handled actually as a matter of fact. Yeah, but I'm his lawyer. I know. Yes, you know that. Yes, yes. But what is happening is we are doing the paperwork for him to be discharged. Because we cannot. Yes, I am. Abadde yakabulira munda ne zireeta Pulezidenti wa NUP Robert Kyagulanyi n'abakulembeze b'ekibiina abalala nabo abazze okulaba ku Ssewanyana. Bano basanze omulyango oguyingira waadi nga guzziddwawo. Ku basirikale b'amakomera basanze kwegasseeko n'omusirikale wa poliisi omulala asoose okubeeyanjulira. Ono abategeezezza nti si baakulaba ku mubaka okuggyako nga bafunye olukusa okuva mu bakulira ekkomera. When the patient is here, the patient, they can be visited as a patient. But that's what we did with Honorable Segini. We didn't get clearance from anywhere. Please. Maybe this is a new development, but I'm communicating. Kyagulanyi n'abakulembeze ba NUP babadde bakyagezaako okumatiza omusirikale. Lukwago n'ava mu waadi n'atunnyonnyola embeera Ssewanyana gy'alimu. Ekisooka tasobola kuyimirira. Tasobola kuyimirira, alina obulumi bw'amaanyi. Ekyokubiri, alina obulumi bw'amaanyi mu kifuba. Kati mu kifuba bwe tubuuzizza ne bandagakawo ku report bamututte mu Mulago Cancer Institute, waliyo ba cardiologists ne bakebera omutima. Of course gw'omutima bagambye nti guli bulungi. Ku report gye ndabyeko wano ey'aba cardiologist, sinnaba kwogerako n'aba cardiologist, naye iyo report at least banzikiriza oggitunulako. Etteeka eryo incidentally teryapulayinze ku Lord Mayor yasobodde okuyitawo n'amulaba. Of course kino kyongera okulaga okunyigirizibwa n'okutiisibwatiisibwa nti omuntu bamusiba naye ne bw'aba mulwadde bakulembeze banne tebakkirizibwa mulaba. Era Lukwago ategeezezza nti baagala omuntu waabwe akeberebwa ebintu eby'enjawulo ebikwata ku bulamu bwe kuba si bamativu n'engeri obulwadde bwe gye bukwatiddwamu. MRI bwe bagisobodde kale bakole CT scan tulabire ddala oba talina clot. Then n'ekirala ekisembayo ku side eyo kwe kwongera okulaba internal organs, amawuggwe, mutima, of course kale bakebedde naye ensigo n'ekibumba n'ebirala okubirulingawo. Naye era n'obuzibu bwe tusanze obulala nti tafuna byakulya bulungi, kati ate baagala muteeka ku strong medication antibiotics. Kinajjukirwa nti gye buvuddeko Ssewanyana yaggyibwako mu kkomera ekigo n'atwalibwa mu ddwaliro ly'abasibe erya Maxon Bay. Ku olwo omwogezi w'amakomera Frank Bayine yategeeza nti embeera ya Ssewanyana yali teyeeraliikiriza. Yafuna ekirwadde kya ulcers n'abeera ng'ajjanjabibwa abasawo baffe nga teyeeraliikiriza. In fact abadde alinga awonye okuggyako bwe yagambye nti waliwo awulira amaanyi talina bulungi okugezaako okumutwala mu ddwaliro ery'abasibe Maxon Bay kalinga okugezaako okukola tests endala kulaba biki ebyemulugunya oba munaabamu ekirwadde ekirala, naye teyeeraliikiriza era ne Maxon Bay tetwamututteyo kuba nti agenda ku kitanda yagenze kukola tests bw'anaaba nga amaze era agenda kuzibwayo ekigo. Omubaka Ssewanyana ne Ssegirinya balina okulabikako mu kkooti e Masaka olunaku lw'enkya, kkooti gy'esuubirwa okusalawo oba nga baneeyimirirwa. Patrick Ssenyondo, NTV Akawungeezi.
Machinde West MP Allan Ssewanyana was admitted to Mulago Hospital at Block B, Level 6 in one of the private inpatient rooms on Sunday morning for further management of his health condition, which is not in good state. His lawyer, Erias Lukwago, visited the hospital today to access his client who is supposed to appear before the High Court in Masaka tomorrow. He found the entrance to the ward guarded by uniformed prison officers and was initially denied access. He is needed in a court for his bail application, and we have to handle this matter right now. It is being handled actually as a matter of fact. Yeah, but I'm his lawyer. I know. Yes, you know that. Yes. But what is happening is we are doing the paperwork for him to be discharged. Because we cannot. Yes, I have. After handing over a production warrant from the High Court in Masaka to the officials, he was finally let into the ward. Shortly after, NUP President Robert Kyagulanyi arrived, accompanied by NUP General Secretary Erias Lukwago and party spokesperson Joel Sonyonyi at the same ward to check on Ssewanyana. The NUP team was denied access because they had not sought clearance from prison authorities. When the patient is here, the patient, they can be visited as a patient. But that's what we did with Honorable Segirinye. We didn't get clearance from anywhere. Please. Maybe this is a new development, but I've communicated. Lukwago later came out of the ward and revealed to us what he made of Ssewanyana's health condition. Of course, he's not in good health. He's complaining of chest pain, and also he's not able to stand on his feet. He's generally very, very weak, and he speaks with lots of difficulty, and that is a very, very big challenge. And they are saying, yes, the heart could be okay, normally functioning, and but of course the other tests they have conducted have indicated that he's having a serious lung infection. Unfortunately, we have been blocked from accessing Honorable Ssewanyana, and we are informed that it's an order from above. Incidentally, that order, lucky enough, did not apply to the Lord Mayor. Lukwago is not happy with the way his client's medical care has been handled. Recently, Ssewanyana was taken to Maxon Bay National Referral Hospital from Kigo Prison after he complained of his health. The spokesperson of Uganda Prison Service, Frank Abaine, assured the public that Ssewanyana's health was being managed well. Ssewanyana and Segirinye are supposed to appear before the High Court in Masaka tomorrow to hear their bail application. Patrick Senyondo, NTV. Yafuna ekirwadde kya ulcers n'abeera ng'ajjanjabibwa abasawo baffe nga teyeeraliikiriza. In fact, abadde alinga awonye okuggyako bwe yagambye nti waliwo awulira amaanyi talina bulungi okugezaako okumutwala mu ddwaaliro ery'abasibe Maxon Bay kalinga okugezaako okukola tests endala kulaba biki ebyemulugunya oba munaabamu ekirwadde ekirala. Naye teyeeraliikiriza era ne Maxon Bay tetwamututteyo kuba nti agenda ku kitanda yageze kukola tests bw'anaaba nga amaze era agenda kuzibwayo ekigo.